Olwaleero nzize kwogera ku oyo omusajja. Oyo omusajja gwe mulaba waggulu awo bamuyita Sam Kahamba Kuteesa. Sam Kahamba Kuteesa yaliko MP Sembabule District okumalira ddala ebbanga ddene emyaka nga 25. Nagenda okuzaalibwa nga Sam Kuteesa ye MP we Sembabule District ne Anifa Kawoya Bangirana. Saawa zino Anifa Kawoya akyaliyo era yali mu Mawogola West atigomya bannamawogola n'okubaliisa akakanja. Sam Kahamba Kuteesa oyo yaliko Minister wa Foreign Affairs. Era yaliko omu kuba kulembera akakiiko ka United Nations. Sam Kahamba Kuteesa oyo y'omu kubalabikiddeko mu bunyagguluzi obubbi nga y'omu ye yali ne mu sikando ye ne Gilbert Bukenya sikando ya 2007 mu Kyogamu Queen ng'ajja mu Uganda yanyagulula ssente empya n'enkadde oyo gwe mulaba. Sam Kahamba Kuteesa bagenda ne bamuzuulamu kansa mu 2022 kansa w'emimiro. Era okumanya nti eggwanga Uganda lina tesobola kujjanjaba muntu nga Sam Kuteesa ku bbanga ly'amaze ng'ali mu bukulembeze bw'eggwanga Uganda teyasobola kuteekawo yadde bya bujjanjabi ebisobola omuyambako ng'afunye obulwadde. Sam Kahamba Kuteesa bamukwata ne bamutwala mu Germany. Bwe bamukwata ne bamutwala mu Germany okumujjanjaba kansa w'emimiro. Sam Kahamba Kuteesa yamalayo ebbanga ddene era yamala mu byuma ebikalirira kansa nga bamukolako okumukalirira kansa n'okumujjanjaba kansa mu Germany okumala emyezi nga 6. Era mabegakaawo mu mwaka ogwo oguwedde mwalaba nga bamufulumiza akafaananyi ng'alinga agenda n'okufa. Sam Kahamba Kuteesa bamujjanjabira Germany endwadde ya kansa. Sam Kahamba Kuteesa bwe yamala okuba ng'atereeramu n'akomawo ku butaka kuno. Ekirabo kye yasinga okuwa bannayuganda n'okwebaza Katonda okumuwonya oba okumubeezabeezaawo okumuweweeza ku kansa ow'emimiro oyo gwe bajjanjabira mu Germany nga mu Uganda temuli bujjanjabi busobola mujjanjaba. Ekirabo kye yasinga okuwa bannayuganda kubazimbira church kanisa bannasembabule ekirabo Sam Kuteesa kye yasinga okubawa ye church eyawa manta billions 8 billions church. Era we bamubuuza yagamba yeebaza Katonda okukola ki okumukwegamba okumubeezaawo okumuwa ku bulamu ku lw'obulwadde bwalwadde obwa kansa. Ekirabo kye yawaayo okwebaza Katonda church. Naye nga Sam Kuteesa teyasobola gamba nti leka mpeeyo ekirabo ndodeetingire bannayuganda ekyuma kya kansa emulago. Teyasobola gamba nti oba kale ekyuma kya kansa emulago sigenda kidonetingira bannayuganda ng'okwebaza Mukama olw'okumpa obulamu olw'okukansa gwendwadde ow'emimiro ono nga ne mu ggwanga temuli bujjanjaba kansa wabula ngenze Germany gye bagenda okunzijjanjabira. Kanyambe bannayuganda abatasobola kulinnya nnyonyi genda Germany, abatasobola kulinnya nnyonyi genda India, genda mu America, genda Bungereza, genda ludda wakubajjanjaba. Kamba yambe nebaze Mukama nga ndonetinga ekyuma kya kansa Mulago Institute. Wabula oba kanyambe bannayuganda bannasembabule bendudde nga nkamula ensimbi z'omuyiwa omusolo bendudde nga nziba mbazimbireyo kale eddwaliro ne bwe nnaaba lya Health Center for. Okimanyi nti mu Sembabule District mwonna tetulinamu ddwaliro yadde eriri ku mutendera gwa Health Center for. Teririimu. Eddwaliro lyokka lye tulina eriyakyayambyeko bannasembabule lyerya private clinic erya Muhumuza, Dr. Muhumuza. Okitegeera ye kye yalaba ekirabo ky'okuwa bannayuganda church eyawe mental sente meka billions 8 naye ng'ekyuma emulago kiri mu millions nga 10 ekyuma kya kansa emulago. Naye yalaba ng'okudonetingira bannayuganda ekintu ekiyinza obbayamba n'okubabeezaawo mu mbeera zaabwe eza bulijjo ye church. Oyo omusajja y'omu ku ba 10 people ababye eggwanga Uganda n'okulinyagulula Oddi Malawo. Y'omu ku ba 10 first people abanyaguludde kye bayita ensimbi y'omuwa omusolo okunyagulula eggwanga kwegamba mu leve eyawaggulu y'omu ku bantu 10 abasooka. Nti yalwala natuuka ekisa nti obulwadde bwalwadde mu Uganda tebakyasobola bujjanjabiramu. Kaakati ye weebuuze nti munnayuganda alwadde kansa w'emimiro nga Sam Kuteesa gwe yalwala atasobola kugenda Germany aba agenda kukola atya? Wakufa genda mu Mulago Cancer Institute olabe ekiriyo. Nga n'essaawa zino omuntu eyabadde aweereza eggwanga Uganda owa polisi Sam Omala eyakyaka ennyo mu biseera bya Besigye ng'afuuyira Besigye pepapule mu maaso ng'atulugunya Besigye. Sam Omala yafiiridde Mulago ng'afudde kansa wakawago prostate cancer. Kubanga Mulago tewali bujjanjaba kansa. Bo balwala bagenda Germany.
era mukama bw'abawa akalembereza n'abawanga abaterezezaamu ebirabo bye bayinza okuwa bannayuganda kyaki mu ggwanga nti amalwaliro temuli kyaki gisituka buli kanaku nga za billions of money kyaki ezi mu ggwanga nga amasomero temuli amasomero gaserebengerera gaggwawo gavumenti tefuddeeyo kuteeka amasomero mu ggwanga Uganda galina okuyigiriza bannansi okubajja mu ignorance gye balimu n'obutamanya bwe balimu amabaala ne lodges ne woteeri zisituka buli kaseera ekyo kyekirabo Sam Kuteesa ku nsimbi y'omusolo gy'amaze emyaka 4 nga bba yabawa kirabo kya kyaki bannamawogola naye nga mu mawogola Musembabule district Sam Kuteesa gy'amaze ebbanga ng'akiikirira tetuyinayo yadde eddwaliro lya Health Center fonga lya gavumenti eddwaliro eriringa eririyo ka kiliniki ka Dr. Muhumuza Mateete wali kabba bannayuganda akaseera munnayuganda okugendayo okulongoosa obulongoosa omwana osooka kutunda kibanja naye ekirabo kyeyalabye okuwa bannamawogola kale Cancer Institute oba ogaanyo giwa ekirabo ekyekyuma kya kansa kyomanyi obulungi nti tekiriiwo nawe wamulwala n'ogenda Germany kaakati munnayuganda omunaku gwe munyaguludde ebbanga myaka 4 bw'anaalwala kansa y'omu naawe gwe walwala Sam Kuteesa taata muzeeyi waffe agenda kujjanjabibwawa tagenze kufa kale waba namawogola akalwaliro akabibi Just Health Center toba Health Center siri ekyo kiggweeraawo yele yalabye nga bannamawogola beetaaga church omuntu asobola okubaawo nga talina church he can live without church but a person or a Ugandan cannot live without hospitals and schools ekyo kyekirabo Sam Kuteesa teyawadde bannayuganda biliyoni 8 n'abazimbira church yandibadde awa bannayuganda ekirabo ekyamanyi kubanga Sam Kuteesa asobola n'agamba nze Sam Kuteesa olw'obulamu bwange ngenda kudonatingira eggwanga ndi donatingira ekyuma kya kansa Mulago Cancer Institute mbateereyo n'ebitanda nga 10 eggwanga lyali badde lisanyufu bannayuganda baali erabidde ne sente zonna ze yababba naye yalabye ekizibu kya bannayuganda nga yekkanisa nga yekkanisa akategedde kubira mukama engalo ez'amaanyi oyimbire waggulu nti tuyina okugoba ababbi 226 tuyina okwerwanako tununule eggwanga lyaffe